Kabanda oli mukristaayo nnyo era tukussaamu ekitiibwa. Tukwegayirira Katonda akubeere mu bukulembeze buno bwakuyitidde. Ekisooka ssebo manyi nti olumirwa nnyo ffe abantu aba wansi era otwagala nnyo. Peter Robert Kabanda akasente akatono ako akajja ku division kakozese mu bwesigwa otusanyuse bannamukono. Ekizibu ekiri mu mukono muno kumpi kati buli jambo okuva ku makya obudde okuziba. Emmotoka zitukwata naye nga bw'ogenda okwetooloola ekizibu kiva ku nguudo. Naye tetwawula nguudo za division za municipality zimanyi za district eyo neza central government. Naye sebo otuyambo n'akwatagana ne bakulembeze banno mutulongooseza enguudo zaffe kwa ssente gye ziri. Katulina ekizibu kiri mu kikaawo ng'okkirira mu kikko. Weebuuza lwaki koolaasi oyo tebamulimaawo waki ne batuteerawo mala tutambule bulungi. Genda otunuulye ekiri wano ku University Mukono na wano ku district yaffe. Kwegamba oyagala osaleko naye ng'enguudo engeri zitukubamu nakyo kirala. Mukulu bati ekirala tukusaba okwatagana ne bakansala banno. Otubeere tutera okuya okwerumaaluma mu bitundu ebirala n'abakulembeze. Awali okwerumaaluma tewaba mirembe. Mukama akubeere okwatagana ne bakulembeze banno mututeeseze ku lw'obulungi bw'ekibuga kino Mukono. Tukwagala nnyo mukulu Peter Robert Kabanda, tukwagala nnyo. Ekirungi otuddawo n'omubaka Honorable Betty Namboozi. Mukama bw'akubeeranga ekifo ekyo okisobola. Ekifo ekyo okisobola. Honorable Betty Namboozi bw'abanga atuuse okusiibula Mukono aligenda amaze okuteekateeka. Tusabira naye nga twegayirira tuli bubi. So bagambye ekitwale mu linnya lya Yesu totiitiira. Honorable Kabanda totiitiira. So tusaba n'ekirala Mukama akubeere mukulu Robert Kabanda okwongera okutereeza ebyobulamu mu Mukono. Amalwaliro okkiriza gabeemu eddagala naye ng'omulembe guno tukyalina n'abantu abazaalira ku mbalaza z'amalwaliro. Sebo tukkiriza obusobozi obwo bubeewo. Mukama ayongere okuwanira ng'oli ne bakulembeze banno mutereeze essanyu ly'ekibuga. Ate n'ekirala tovanga mu Katondawo. Katonda yakuleetedde obuwanguzi buno pozi ng'oyambibwako ne bakulembeze banno abanoopu kuba ndaba bakuwagidde nnyo. So naye tukusaba Katonda akuleetedde obuwanguzi buno yongera okunyweza obumu mu ffe, yongera okutulambika. Ate n'ekya newankubadde oli mukristaayo akabonero kano koolaze toleeta okusosola mu madiini. Ffenna tuli bakulembeze banno twagale kyenkanyi. In fact ne muzikiti bw'oba osobola bakuwanga ekkanzu ogendanga n'okyala kubanga bakulembeze banno okujjako abasamize teweetantala. Abasamize togendangayo kubanga bajja kutukirako balowooze nti be bakuwadde obukulembeze mu mukono guno. So tukusaba Mukama akuwanirire. Ate mukyala Ruth, maama Ruth Kabanda, tukusaba otwagalire omusajja oyo Peter Robert Kabanda. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tuva awaka nga tuli stressed tetunabuweereza bwe tugenda kukola mu bantu. Omusajja oyo keeranga n'omulabirira alina okulya ekyemisana alina okulya ekyenkya. Ate n'ekirala alabika bulungi. Peter Robert olabika bulungi. Osaanidde olamule ekibuga kino Mukono olabika bulungi. So Mukama atubeere okwongera okunyweza